Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege, ensonga nyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga naye nga sinnazi kwanjulira kansooke nnyandulira omugenyi waffe. Ssebo w'ekitiibwa. Ssebo. Honorable. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyuse nnyo okulabako. Ssebo. So wenga nsanyusa mbanga atakulaba bulijjo kubanga ate gw'ofumba ewange. Yes. Naye nsanyuse nnyo okubeerako naawe wano. Yes, muko. Ate nga nkulondoola nnyo enkola ye y'emirimu. Si ku mikutu gino gyonna naye mu kisaawe kyaffe ekyamawulire okutwalira awamu. Amen. Era neesiimye okubaako wano. Okay. Gw'omu ku basajja bemanyi abenyigidde nnyo mu bulimi. Ng'era nandyagadde nze mayiwe nfuna omuntu omukisa. Naye baddakiika emu ng'oli asobola okusharinga ate community neefunamu yonna awamu. Mba nkyebuuza. Kati ekibuuzo kyange kyangu nnyo. Emmwanyi eno. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abantu abagamba ekintu kimu mmwanyi. Emu ku campaign gy'osinga okutambuza ggwe mmwanyi. Lwaki mmwanyi naye ate lwaki mmwanyi yafuuka complicated mu ddakiika nga 2-3? Ekisooka emmwanyi ye most traded agricultural commodity mu nsi yonna. Mu nsi yonna? Yes. Emmwanyi kye kirime ekisinga okubeera ekitunzi. Tewali kirime mu nsi yonna kikatinga grocers the most traded activity farm produce. Mu Uganda tulima ebijanjaalo, binazi, tulima ebinazi, ntungo, tulima entungo, ebyo byonna tebikwata na kifo kya 10 mu nsi yonna. Tulima amatooke, olabanga buli omu alina amatooke wano galabika gali mu kifo kya 50 mu bintu ebiri mu agricultural produce eziri most traded mu nsi yonna. Secondly, emmwanyi kye kintu ekinywebwa amawanga agasingayo obugagga naye nga tegasobola kukirima. Kyekintu ekisinga okunywebwa? Abasinga okukinywa be basembayo obugagga mu nsi yonna naye tebamanyi na gye kirimwa. Emmwanyi ng'oggyeko okuba nti nno tugirima ne tugitwala ne tuginywesa abantu. Senga tuteekamu amaanyi esobola okuba tourist attraction. Omuzungu waliwo n'atamanyi ng'awomerwa nnyo kofi naye nga tamanyi nti ekola eva mu nnimiro. Alabanga ekintu kya factory. Alabanga ebintu factory byefulumya obufulumya. Nga bikolerere. Senga tuteekawo wano emisiri gy'emmwanyi emirungi egiri ku ndabirira ennungi tusobola okugigatta ku bye tulina ebirambulwa mu Uganda. Ng'abanywi ba kaawa basobola okugamba omwaka ogujja tugenda kulaba kaawa avaawa. N'omoteeka mu stage paka tetumanyi story esinga okuba interesting ku mmwanyi okutegeera obukulu bwayo. Weetaaga kutegeera abantu batandika batya okunywa emmwanyi. Emmwanyi batandika kuginywera mu Ethiopia. Wano? Yes, mu nsi yonna. Abyssinia. Eyatandika okuginywesa abantu yali mulaalo. Ekyamulaga nti emmwanyi kyakunywa ekirimu ekintu ekikusike zaali mbuzi. Yali agenze kulunda mbuzi. Embuzi nga zisanga akati akamu naye nga buli bwe zirya ku mpeke ezaagwanga wansi ezaali nga ziyongobere, ezaali nga zitalina maanyi nga zitandika kubuukabuuka. Kakati omusajja oyo kwe kuddayo n'ategeeza baali bamonko. Abamonko tuba mu Asia. Waliwo eddiini abakkiririza abamonko abo tebawasa, tebazaala, balina gundi zaabwe. So baali bannaddiini kakiyite bwento nga balina embuzi n'endiga zaabwe. Kati ono abanyumiza sitoole nabaga bannange ndeese ebiweke bino naye embuzi zino buli bwe ziziryako neze ndalese nga ziringa endwadde zezo kati ezikyamuka. So ne babeera interested nnyo naye balina obukkiriza bwabwe bwe bazikwata tebaziyiwa mu manda. Ne bagamba byokye biyinza okuba nga si birungi. Bwe babiyiwa ate ne bivaamu manye emmwanyi bw'ogiteeka ku muliro nga nkalu naye neekaaba ate supu. Emmwanyi ng'ogiri munda nnyo. Anti wano Bannayuganda ebitundu 99 ku 100 tebamanyi mmwanyi. Ate nkivula ngambi ogambye nti nno ki? Emmwanyi ogiteeka bwoti mu muliro nga nkalu ate neevulula mazzi. Emmwanyi. Kati balaba ekigivaamu ekisupu ekya bbulaaka bakiteeka mu mazzi
kifuuka ka black ako ka black coffee black kati ne bagamba mu kifo ky'ogimeke teyinza n'okukula amanya abamu tebalina manya bagenda oginywako nga kintu kya bbeeyi mugezese tunyweko tulawo nga kintu bagenda okulaba bawulira obulamu omanyi waliwo abazungu bwe bategeera emmwanyi sitoola eri nnene kuba waliwo ne be baasibako olw'okuleeta emmwanyi amawanga g'abasiraamu ge gasooka kubanga abamonka abo ab'Ethiopia baasalanga ate ne baggukira e Yemeni nga bayitidde ku Indian Ocean. Kati emmwanyi n'esooka egenda mu Middle East omwo kigambibwa paapa omu bwe bagituusa mu Italy n'abagamba bannange bano abasiraamu baagala tunywa ebintu byabwe baagaana dde omwenge gwaffe temubinywa bayitidde mu kkubo lino batugobe ku mwenge gwaffe tudde ku kyabwe tubabuuse mu bireke baamutwalako ne mu mbuga z'amateeka paapa abantu nga balwanirira eddembe lyabwe okubalemesa emmwanyi abakyala abamu beekalakaasaako nga babbaabwe tebakomawo nga bagenda ku coffee spree bwe banywera akamwanyi nga tebawulira tulo tebawulira kibazzaka kyetaaga kawano eddembe liri eno eddembe liri eno abakyala ne bagendako ne mu mbuga ne beekubirako enduulu mu b'obuyinza batekewo essaawa batawulula abaami baabwe ku omwanyi yaabwe ku mmwanyi naye ekyewuunyisa wano mu Uganda abalima emmwanyi n'emmwanyi tetuzitegeera tetumanyi bwe bazisiika tetumanyi bwe bazinywa kyova olaba nti waliwo agamba nti emmwanyi erwaza pressure nze omu ku bo kankikubuulira olwaleero nze omu ku bo era munywa kitono ngamba nandwaza pressure emmwanyi terina kakwate naye bw'eba ekalina katono nnyo ate bwe kaba akatono lwabaginywa butagitegeera ati batugamba caffeine caffeine aleeta atya pressure senga tuva wano ne tudduka okola jogging n'omupiira n'ensamba kati omuntu atakola jogging n'omugamba ave wano adduke epaka emmengo ku ddwaliro oba oli mu kumutta ate fubuluka 10 kyokka ate ggwe okukola ogenda ku ddwaliro n'okudda oba oyongera bulamu banyongera kufunamu kati kitegeeza ki nti bw'oba oyagala omulamusa first time atuuka butuusi waliwo manga ku kolasi next time n'atuuka ku fufa third time n'atuukako katale fourth time n'agenda paka ku bulanga awo paka lwamalayo n'atandika okuba nga akikola kati emmwanyi lwaki erwaza pressure caffeine bw'oba ng'okanze bukanzi yo wa bode nga bwe tunywa emmwanyi Munnayuganda anywayo ekikopo lwaleero lwakubiri n'addamu okunywa ku lwokubiri olujja abanga akola jogging leero n'agenda n'addukayo half a kilometer n'amala omwezi n'addamu n'addukayo half a kilometer mubiri aba agwonoona so ekyo every time therefore lw'onoomunywa entunuusi zisituka kyova olaba nti abazungu bw'ogenda mu cafe bakubuuza mild oba strong kati ye aba amanyi nti omubiri gwe yagumanyiziza kino then asobola okwerevetinga n'alinnya kati ffe olwaleero osaba strong enkyo mild nekyosaba tokyawula kengenda ovuga emmotoka nemekwebaka kakati nga omuntu ajja tulina leero ngenda kusula mu lumbe mpa strong nga ajja kuddamu okusula mu lumbe emyezi emirala 4 n'olwekyo enywa yaffe yetuleetera okuba nti emmwanyi ffe tuliko obuzibu ekisooka tulina okusooka okutegeera ebika by'emmwanyi bisukka ne mu 10 ey'okunywa okusiika kwokka kulina medium roast kulina dark roast kulina ebirala bingi okusiika kwokka emmwanyi kati ezo nazo osooka n'okitegeera n'omanya ekiti kyange wa wentambulidde wano mu Uganda wosanga omuntu ng'akunywesa Nescafe musonyiwa okwogera brand eno onjogeza emmwanyi erina bingi I think njabula bujabuzi ng'anywa Nescafe naye nga mulimi wa mmwanyi Nescafe ng'amugula kiro emitwalo 15 nga ye mmwanyi bagimugulako kiro mutwalo gumu n'ekitundu Nescafe si mmwanyi si kaawa Nescafe product y'abaavu e Bulaaya abatasobola kugula mmwanyi Nescafe yenkana osobola kumugeregeranya ne kye bayita kafecce mu lulimi olulaalo oba okimanyi kafecce ye muntu atalina ssente za kibumba naye ng'akyagala n'addira omusaayi ne gukwata ne bagusala ng'ekibumba ye kafecce kati omuntu kintu ky'abaavu naye abamanyi omugaso oguli muki eri banywa ki ekyaddala kati Nescafe muyise Nescafe naye njogedde ku brand naye njagala mujja mu bika bya brand naye ng'otadde ku store empanvu ennyo tujja kudda kakati emmwanyi erina ebika 2 gye banywa mu kikopo
emu bagiyita instant coffee. Kati omwana waawana avudde e Makerere ovudde ku university n'ayagala okweyisa nga ategeera ennyo omuzungu ennyo ka instant kamukuba. Naye instant kitegeeza endala bagiyita ground coffee. So ebika bibiri mu kikopo. Specification ziri endala nnyingi nnyo. Naye ebika bibiri either tulondeko bino ebibiri. Eno kati twogera ku amasiga ate waliyo n'emituba waliyo n'ennyiriri waliyo n'empya. Kati ground kiva mu kugurinding okusekula. Kyekyo ye mwanya enywebwa abagagga. Kati instant osobola n'omujja mu bikuta. Era Ebulaaya kibatu limitinga wano kutwala bikuta bitunda. Ku mwanyi bw'ogitwala mu kyuma ne bagiyita emmwanyi n'ogitwala gye bayita grading ne bagigradinga. Buli ekifulumamu okujjako nga tekivudde mu mwanyi kikabusi bbeeyi naye bakigula. Screen 18 omuwulo ogusingayo bunene bbeeyi y'amaanyi 17 yeddako paka ku ebisusunku ebyasusumbuse ku miwula gy'emmwanyi nabyo babigula. Yes. Kakati bamala obbigula ebyo tebiba abanywi b'emmwanyi abagiwulira abanywa mu kikopo ng'aginywa agiwulira ebyo amanya nti nywa bikuta. Kati abaavu naffe abajega abakoma mu nnimiro tetubiwulira. Kati bagitwala kye bayita instant coffee ebyo tebabisekula kuba tebivaamu nkenga bagita ncenga tebivaamu nkanja bulungi eyagondi. Emmwanyi omuzungu bw'oba ofuka ekikopo awo ekyakaawa ng'ali omulinga mita 3 asobola okukoma awo n'agamba tompa oba okutegeera weero mukaddemi wange yankyaziza sina bwe naagana kintu kye ng'oteekamu buteesi bw'ati. Emmwanyi entuufu erina flavor gy'ekola era oluusi ogenda mu kafe ezitegeera n'ogiraba ng'oliza okulooza nakugambye essanywa amata gompa erina ekyovu kyereeta. Kati eyo ye mmwanyi entuufu. Naye kati gwe mukaddemi wange bw'osiika eyiyo nga tereeta kyovu omuzungu akimanya nti just ye yakikwata bukwasi nti giddugaze. Kati instant bakikola ne bakiteeka mu steam eyo kyennyo hot steam ne bakikamulamu bisupu oba bikuta bya mmwanyi bamanyi n'okugattamu obukuta ebikuta bya lumonde kubanga be baguza instant coffee tuli bajega abatategeera. Kati ekika ekyo kisitiimu kivaamu kisupu bino ne basuula biba tebirina makulu. Bwe bamala obisuula bayinza n'okulonda mu kafe ezirina enkanja zezikuŋŋaanyizza ne bazitwala nga bamaze bano okunywa ne babigatta mu process ekamulamu ekyo kisupu okukola kye bayita instant coffee. Kati ekyo kisupu kyekiddamu ne kiyita mu process ne kikwata nga bakikazizza kati ne bakimerengula ye Nescafe ne brands endala n'onywa. Watunywa ne tugamba nze ndi wa Nescafe. Nze okulaba Munnayuganda nga agula Nescafe mpulira ennaku. Ekisooka bamuseera nnyo. Kunywa ku bbeeyi ate n'ekitiibwa. Ekyokubiri ng'aginywa atamulima. Aginywa naye ataalima emmwanyi. Naye nabyo oyogedde nezijjukira nnyina mukagwa wange ali Bungereza eyo. Twagenda ku wano mu wooteri ng'ayagala kacaayi ako. Ne bakatabula nga bw'okinnyonnyodde. Baba bakaleta n'agamba we sigenda mu. Exactly nange wano ava Bungereza. Kati oyo abazungu babimanyi. Nange era oba otabula ne ngamba. Oli yaŋŋamba tulina Nescafe nambuuza nkuwe mild oba nkuwe strong ne mugamba omanyi kyompa ekibikola. Nescafe bw'oteekamu omungi bikaawa bukaayi. Kyemmanyi nange. So talina mild talina strong. Ate kati ndaba cappuccino. Nendaba kati ndaba Starbucks. Specifications zino najja wano nga twogera ku specifications ezo. Emabega eyo waliwo propose yayita oba bwa president oba mu parliament. Nali nvuddeeyo. Ng'omuntu omu apropose nze n'afuna ne ssente ez'okupromotinga coffee drinking. Oba bakiyita. Kati Bannayuganda bakuba ekintu ekyo. Twavuma ekyo. Kubanga nammwe abakivuma temumanyi. Kati tuyigiriza okunywa coffee. Problem yali ku bungi bwa ssente ze yakozesa. Naye ekyokuyigiriza Bannayuganda okunywa coffee n'akogerera eddakiika 5 waliwo abawulira ebipya naye nga balina emmwanyi mu musiri. Nagenda ku mukolo ogumu nga nze ngeze. Yes, naye nga bino tabiwulirangako. Cappuccino takiwulirangako. Tawuliranga ku instant coffee. Tamanyi kitegeeza because we are semi-literate. By'abazungu. Nagenda ku mukolo ogumu gwa kwanjula. Ne tugenda senga n'atutwala mu nnyumba okugenda okutuwa ku mmwanyi. Okutuzaala. Omwami n'avaayo n'agamba nti wano tuli balokole zizeeyo. Kyafere tujja kuzirya. Ne muga taata. Emmwanyi zaafuuse ddi eza sitaani.
emwanyi kya sitaani ne mugata ate manju abako batudde mu mwanyi sitaani abatuuziza tusooke tugende tubagobemu nti ayizo zange kati kwegamba olaba obwongo bwe batutuningamu obulowooza nti bumanyi yagamba zino tebazigira ate bazitulamu ziri okay kuliko bazinoga ne muga sitaani alina ebikolo bimeka bye tunogako emwanyi olwaba baagala kwefuula badepute ba Yesu. Thank you. Ekyokubiri nanga nti zino bazifumbye. So sitaani yafumbe abali emmere enfumbe namubuuza abali emmere gye tugenda okulya nayo temwagifumbye kuba sitaani ye nannyini nku. Nti anti zino ziri mu byayi nga n'ebyayi biri ku bitooke era ye yabisimba. So olaba obwongo omuzungu tewali muntu anyumirwa kati nga Bannayuganda kuba emmwanyi tebazirima walala bangi nga tategeera mmwanyi nga muzungu. Buli lw'otegeera emmwanyi omufiiriza buli senga lwe tuzinywa wano zigende uwe zikendeera ne competition neeyongera beeyi neeba nnene ne kalinnya. Yes kyova olaba nti twasomanga nga mu classroom teri akikusomesezza naye ng'omuzungu alina we yayita n'aleeta sitole ku compound nti emmwanyi bazikolamu masasi naye tolina musomesa gw'okigamba nti yakigamba naye yasomera Nakivubo Buluwe yasomera ewaffe Mayungwe yasomera Kasoso ekiboozi kyatugatta lwaki azikkange nti n'ateeka nti essasi mu lubuto asigale kubanga yanywa kati bo bamanyi omuntu asobola n'ozigaya n'ozimira ebyaddala. Emmwanyi is very healthy ne bajjajjaffe ekyabawangazanga emyaka emingi nga olweggulo bameketa ku mmwanyi bafuna akadde n'ameketako ku mmwanyi atambula ameketa alowooza obwongo buba shaapu nnyo obunywa kaawa nja kukuzza neyanziza ebula omwezi gumu emmwanyi tusimbe emmwanyi gumu ebiri. Yes. Omulimi omuteeka seso otya mu ddakiika kati anaasimba emmwanyi mu sizoni ejja oteeka okuba oli ku binnya osima kati osima binnya tusima tutya fuuti 3 circumference bwe bugazi fuuti 2 wansi temusima binnya biwanvu olw'okuba mulina amaanyi emmwanyi teriira wansi emmwanyi emirandira gwayo guno gino emikulu gino egirina okulya ebigimusa tegisukka fuuti 2 okukkirira wansi tosima nnyo kukka ate bwe mutuuka okusimba leka kusimba mmwanyi wansi mu kinnya. Coffee is not planted in the hole, it is planted on the hole. Emmwanyi tetugisimba mu kinnya tugisimba ku kinnya. So tako olina oddizaako nga lirimu ne manure emmwanyi n'ogisimba waggulu tebagisimbisa nkumbi abantu balowooza ekyo omuntu aba aloga. Olina gisimbisa kibatu lwaki bw'onooteekawo enkumbi ojja gizaayo mu kinnya. Mu kinnya oba osimye ekinnya kyate omulandira n'ogutwala gutandikira eri gy'okomya wakaluba. So bw'ogisimba waggulu kitegeeza emirandira gigenda kunoonya amazzi obugonvu nga gikka wansi. Buli we gikozesa obwangu ekinnya fuuti zo 2 n'omala n'olizzaako bulungi nnyo kasita toddizaamu limyufu. Kati omala oddizzaako n'obikulako n'engalo wakati waalyo n'obikulako ne kino nga bwe nkikoze bwe kamera ekiraba kino bwe kikoma emmwanyi eteeka okuba nga ekise wansi okuva waggulu kuba okizaawo nga tosobola na kulaba wakisimye okujjako ng'otaddewo akati wano w'osimba tosimbirako kaveera okajjako kati emirandira giri gisobole okukka wansi nga wagonvu buli lwe gikkanga wagonvu gibeera n'amaanyi agakuba ebikoola. Omwana buli lwali akamonde nga kasotte lwasobola okufuna omubiri omunene naye bw'aba akakekesa energy eyalibaddemu omubiri egendera mu keketa. Kati emmwanyi bw'eneetandikira omulandira nga gulwana bulwanyi gusobola okufuna we gusimba tejja kuleeta bikoola bigazi. Kati ngisimbye tusimba kika ki? Emmwanyi specification zaazo nnyingi naye wano kati buli kyensobola okugamba abantu obutabatawaanya nnyo mugende mu nursery operators abali certified by MAIF. Yes. Kuba akakapande ministry yes omusabasali gwe olaba gundi nga bw'ogenda mu pharmacy oba mu ddwaliro gundi ezo bali meant okutimba certification zaabwe. Naye of course abasinga bali certified kuba ku kkubo kuno MAIF supervising okulaba nga tekutundwako gundi fake. So abo ate temwerobola KRA ezo layini zirina ebika zina layini 10 mulimu ezibala ennyo mulimu ezitabala. Kati omulimi yalowooza nti mpa ezibala alowooza ze z'omugaso. Esobola okuba nga ebala naye nga terina kawo kasikiriza kimuli kinaabaza eno bali bagiteekamu papasire nti yo ogwayo kuleeta kusikiriza njuki. Kati gwe wogamba mumpe ebala yokka n'ogitwala nga akawo tekasobola kusika njuki. So kati tukole tutya?
bo bali kati babasabe ki mubasabe bikolo bya mwanju byagala kusimba bo balina obutendeke buli gwe bawa certificate yo bamala mutendeke okutabulira he knows what to do akutabulire temutwala lugezigezi enesika ku njuki enebala waliwo nejja okubala naye ng'ate bwebala ekoowa nnyo ekutuke egenda okuddamu sizoni eddala nga yakoowa ate ono yabala akatono ye nga ali bulungi so emmwanyi erina ebintu bingi naye kyenjagala okumaliriza nakyo mu Uganda twetaaga gavumenti esobola okupulaninga okupromotinga okunywa kw'emmwanyi abantu abakyalowooza nti emmwanyi terina kupromotingibwa kunywebwa nammwe mwetaaga kusooka kusensitizinga kupromotinga omuntu akola ekintu nga takirya akirya asobola okumuwa sente z'ayagala n'amudembula naye bw'aba akirya waliwo olugero njogera egamba mu Luganda nti eyo alinga embwa etunda omuzigo kubanga oteekwa giwa sente nnyingi ogigujjako ereme eggulya bannayuganda kuba yesinga ogwetaaga bannayuganda le balisinga okubanga beetaaga emmwanyi population yaffe n'emmwanyi ze tulima ne tutandika zinywa tezisobola tusavinga 70% of the population bangamba Ethiopia kyetusingako Brazil kyetusinga emmwanyi okunywebwa yasookera Ethiopia they are heavy drinkers waliwo kye bayita next time wenajja wano nja bawaako statistics per capita cap amawanga garankinga mu Uganda ndowooza tetuweza kwota ya kikopo per capita cap edde Ethiopia erabika eweza ebikopo nga 4 olunaku amawanga agali mu bikopo 6 nga n'okugirima tegagirima naye nga wano kati kitegeeza nti okumugjamu emmwanyi yo gifulumya eri oteekwa okuba nga omuwa kingi ekisinga wano omuwa sabusuki nga sente emusikiriza kinyambe ku kino kati ekirala nti buli we tuginywa twongera emirimu kuba kati tuweereza raw material ebweru tuweereza raw material lwaki tuweereza raw material nti omuntu ayagala mmwanyi gye basiikidde awo aginywe kakati gwe ofiirwa okugisiikira awo ofune okulwanyisa ebbula ly'emirimu nga waliwo abasiika okusiika the lowest okusobola okuyiga okusiika weetaaga okusoma emyezi nga 6 ndowooza wano ne nearest institution esomesa eyinza ate kuba Kenya gye batalima you can imagine kwegamba akabenje ke tulimu abaana tubaweereza Kenya bayiga babalista kintu kya bbeeyi naliko ku mwoleso gumwe nga guli mu Bulaaya nga gwa mmwanyi nga Rwanda egenze okupresentinga naye nga kachiwadi yaabwe nti we are next to Uganda tuli awo baneiba baabwe omuzungu n'agamba mumpe ku mmwanyi ya mu Uganda njimanyi naye nga Uganda teriiyo olwo gwe nange ngenzi mwoleso gwansanga eyo kampitire eyo noonyera kati nga wogirawo obeera nga masquerade omwana yekko muwe ebbaluwa ya balista tunoonya wano emirimu ne tugenda ebweru nga tetumanyi kye tugenda kukola nga munnayuganda nga mu Brazil nga mu Ethiopia talina mulala muzungu gwavuganya naye okufuna omulimu ogw'okusiika emmwanyi kuba bagamba avudde mu kintu kyennyini tugirabiridde tutya mu bufunze emmwanyi yeetaaga obudde emmwanyi yeetaaga okugitegeera okufuna information omaze okusimba ekisooka simba kati abeetegekere lwaki tusima ebinnya right now mukasana ogenda okutuuka okusimba ng'osimbira mu time enkuba bwe neetandika mu gwa mwenda if you planted after September you would be late senga osimba mu gw'omwenda earliest mu wakati by 15 senga enkuba etandise by the beginning of the month September weetaagayo ebirenga 3 that would be about ebirungi about 2 weeks into September efune ebbanga ddene ery'amazzi olwesimbule tetugireka muddo abantu amala mu binyobwe tuteekamu ebigimusa ne bisikiriza emiddo ate emiddo ne tugireka ne girya n'emmwanyi kubanga ebigimusa n'omuddo kati bitwala nutrients tetulina kuleka mu muddo at any one particular time obeere emiddo egirya n'emmwanyi gisika ebiriisa okugisinga ate ne bifa nayo
sere n'afa n'ebyalidde though bw'afa bikomawo omanye ekirifane ebintu bye tulya for example abantu tulya bijimusa bya bimera kyova olaba mukodemi wange Nurudini Allah bwagera ne tukuteeka ku muti gw'emmwanyi gufuna ebyo ebiriisa byobadde ogulyako ne gujimuka okufa basanga mmwanyi kujinjimukana kubala nnyo tewali mwanyi kyerya ggwe kyotalya ate naawe tolina kyolya kyetali mu mubiri gwaffe mulina okubaamu ayani n'emmwanyi emwagala mulina okubaamu kopa n'emmwanyi emwagala ebyagala mulina okuba glukosi n'emmwanyi ebirya bikyusa fomu gye bitambuliramu bikyusa nnyingi ettaka eryo libeeramu ebintu ebyo era ekituliisa bino ebintu ebimera ku ttaka tulye ebyo ebinoonye kati n'ekimera kibirira wali senga kyekyali kizibu kyobola omwana bw'abulwa endi ennungi naddala ng'akyali muto akwata ttaka n'alirya kubanga ebiriisa biri mu ttaka ogenda okulaba bw'alisanga ate erimuwunyira akalungi ye deficiency gy'aba alina kyobola bamaama baffe edda abaatalabirirwanga bulungi babbaabwe agenda ku ttaka ly'ekiswa oba erya ttooyi ng'ali lubuto ne kati mbasange emmumbwa ekaaba okufa ekatwawo emmumbwa akubbira bwereere katwawo namasuba mu kikaji olina kunoonyera bw'ogende wa dokita akubuulira by'olina kulya nti lya nnyo emboga birimu kiri emmumbwa kyerina kuba emmumbwa ttaka lyazaawo n'olya ayani ng'omulya butereevu bihiiringa naye bw'oba olidde emmere kirungi okulya emmere ng'alya eddagala okusinga okulya eddagala ng'alya emmere naye so tumaze okusimba tujjamu omuddo erina stages of farm practices olina okukolerako for example agenda okusimba mu September mu around April emmwanyi zaffe tuziweta tuziweta ne zireeta amatabi amangi oba okuzisimba nga nodi tetugibisse kano ke baasalirako ne kaleeta amatabi ne katambula nago bw'oba ogasanze toweta oli omugamba nti emmwanyi etuuse okuweta naaweta ate n'ezirina amatabi kuba tategedde papasi tuziweta zizaale ate oli naaweta ezaazadde muko tujja kukomawo neziddayo manyi munnayuganda olina kyotegeddewo ku mmwanyi